Speaker Mutemu basindikira abantu abankuba ngate umaluseka yansindikiriza nvume kabaka Kabaka Mutebi kabaka muwenda anti bakuwa title biri Mutebi kitegeeza kabaka ali strong omugumu muwenda kitegeeza omufuzi kati gwasala ono twala title biri zonna kati wasikira kabaka ki wasikira kabaka Mutebi oba kabaka muwenda ebyaturanya bizeemu ne amoralero nti ebyaturanya bizeemu wallahi kufa obugenda mukomera ebyaturanya bigenda kuddamu period nino kujawe kisikirize awe batuwunikira awo I have to get rid of that kabaka muwenda Speaker Mutemu basindikira abantu abankuba ngate umaluseka yansindikiriza nvume kabaka Ramala banopu ne bangamba ntino tibamusibye bali bagala kozesa chance banzite nabona abantu babi dino sidda luba mikwano nalinda anterere wese bangamba nyimize ngano kulonda kuwedde bali megamba ntingeza okuleta ka ensasage Justin Bawoninga buli omwana omwana we mugamba ave mu byobufuzi mukuma abaana bammwe Timbasindika mbasajja okubaza nyisanga mpiki abasajja utibafuna buzibu abaana bamwe bafuna obuzibu mukuma abaana bammwe mukuma abaana bammwe mukuma abantu bammwe mukuma abantu bammwe edi mutwe enkusasira gwasalawo okulya n'ababi leka bakulyemu olukwe toyina nawe oyogerera naye mukama akugumye ne family yo bambi nawe wali just olowooza ntino bibakuzanyisa byebyo naye ng'olabye mukama nsaba akuyambe byonna byonna gy'oli mukomere oveeyo naye abasajja bano babi ngate Bobi Wine akulembera mu bamafia Lumbu yalanga nagamba njagala ebifa mu State House Lumbu yali wano Uganda Lumbu yali Uganda era Lumbu yalanga nti bagenda kutta omunene bwati mu government omunene oyo ne bamutta bakiyita organized crime Lumbu ye rush bamunoonya ne bamubuza information agijeewa fenno twayogiranga nga tetulina bujulizi ngolabye bulabi in the spirit katuna nakutwala mmoyo nolaba enseno yonna nga wali wabagipangire obi noyogera ne batachikola no swala
kati Lumbuye ayogera ne kigwawo era ye nabbi okutusinga okitegeera organized crime the more the crime is there is the more Bobi Wine walabika nga alwanisa Museveni bonna balina bakola ebintu ebyo mulabe nga babavuganya it is a party bambala essati ya yellow olina yambala ya red ne batandika emizannyo nfe ne tubeera empiki why would we need political parties nga ne parliament si yesalawo Bungereza yesalawo Bungereza yesalawo n'amagye gaffe kyovula mu magye gaffe tetulina ranka ya captain tulina ba general n'abasigadde naye nga full army balina okubeera ne badge n'amasuuti ago ge bambala naye tetugalina kubanga Bungereza obuyinza yabwesigaliza the constitution is held by Britain. That is why ne Queen bwe yajja wano baspendinga billioni 3 omuntu eyali yatubba ne bamwaniriza wano nze mbabulidde ani gwe tulina okukwata essawa yonna bayinza okujja ne banzita batemu naye nze nsazeewo banfa kanfe munsabire ebintu si birungi bano abasajja batemu yonna gyendi we muwulira nti nfudde mutegedde abananzita mukiwulidde bamikwano ngenze munsabire byonna byonna ebigenda okuva muno we bananjekera ne bantwala mu rehab mbabuulidde nti bagenda gamba ndi mulalu we bananjekera ne bannona nkibabulidde nakyo sigenda nze kufuluma nja kubeera wano mpaka bakakana obusunga nti mbanyiziza ate nze sobola kugezesa Katonda wanningambe ndi wano mu nkuba endiko Katonda agamba tukimugezesa kanne 10 na yankume naye musabire yonna gyendi obulamu bwange kati buli mu matigga nkute mu nsanafu abasajja batemu era mbogeddeko essaawa yonna bajja ate we banajja mmwe kasitamba buulidde mubategedde baani abagenda okujja njogedde Church of Uganda nemmenya amanya n'ebisigadde byonna we bajja sibavumye njogedde mazima siwaayiriza naye ekyo bayinza okifunamu obusungu ne bankuba era we bankuba mutegere nti bebbo tebaliwo okumana bannayuganda baliwo okulwanisa munnayuganda nze geega amazima mukama abankumire buli omu waali asaasire munne kwa kati bageza kukuzanya buzannyo okukyusa gavumenti nga tetutegedde Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye, omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.